mumalirivu mu nsonga z'obuweereza era ngenda kugezaako ekyo kyonna kye nsobola okuba nga tubaako we tudda okuva ku ddaala lye tuliko nga Mukama ye mubeezi ng'era bw'abaddewo eno ensonga ng'etambula kuba nange bwe nakiroota nina bwe natuuka wakatikati awo ne ŋŋamba naye oba ate mbasaba tusigale ku main ebigambo mwakisomye ebiri ku t-shirt saba munzikirize dijja nkubireyo akayimba kamu palaso akamaama abakyala bakame bali maketi mwebale kunyuma mwenyumidde nno omukolo dijja nkubireyo akayimba k'abavubuka waggulu nga se sebo ssentebe wa katale banange bakadde baffe ab'omu katale abakyala Mukama mulungi nnyo kubanga mwe mufumbe wa sipiika kyamazima ntuuse mu kikeerezi tulina ekisumbwa local government zetukoleramu Mama Baroma manyi nti gwe omukulembeze omulengerako nsaba omutugambire local government bazita sente kati bwe tusolooza wano zigenda butereevu ku senta local government zifuna ng'abasipiika abava mu bendobendo lya Buganda nabakulemberamu okuwaliriza gavumenti enkola eyo okugitusonyiwa sente zaffe zisigale wano empoozi eyo gye musasula egenda butereevu paka Kampala ate ne tugirinda paka lwe balikikola ki erinnya n'eddoboozi twogera mu bantu naye amaanyi gava wano fetukulidde mu butale kati tutunula fe tuzaalidde mu butale n'abaana baffe nabo bali mu buki amaanyi tugajja wano kibi nnyo okwerabira amaanyi gye gakola ki kati nze wentuuka ati oba osanga bansanga mu midaala wensanga ayisizza wentuula nenda kuba mba ngenze kasina nakye neekengeera mba mubama lockdown neekola ki neyingirawo naye neebaza Katonda mu byonna ate nga bukyali balamu mulabika bulungi abakyala bamaama mwebale kukola kyamazima teryawakana mwebale kukola era nsaba ate essula gye mutandise eddoboozi eryawamu tugende nayo mu maaso tetusirika fe tukkiriza tujja kuyimbira nawe onsabye ekintu kimu era okuva lwe wajja tutambudde era tugenda kwongera okutambulira awamu omulamwa gwaffe ogw'abakyala olwaleero omwaka guno guyimiridde ku kigambo eky'empuliziganya okulaba tukozesezza tutya empuliziganya okuyamba kw'omukyala yenna ku buli ddaala okulaba ng'ava waali mu byanjigiriza mu byenfuna mu byenkulaakulana obulamu empuliziganya eno nsaba tugikozese bulungi nnyo kuba abakyala bangi abamu tulina amasimu naye ng'oyinza okubeera n'essimu eyo okuba bukuba essimu halo n'omala nozzaayo nsaba twongeremu amaanyi era omulundi guno tugenda kukozesa omukisa ogw'enjawulo ennyo okulaba nga tukozesa empuliziganya okulaba ng'etuyamba mu nkulaakulana kubanga ebintu byonna obiraba emulembe guno buli kimu tekinologi agenze wala oba oyagala oba toyagala mbasaba abakyala bamaama tugenda teeka naye ng'ate omuntu abeera ku ssimu okwo kugenda okuziba ng'atunze miliyoni naye gwe ng'oli wano olinda omuguzi wanaakola ki so tukozese nnyo omukisa gw'empuliziganya guno
tulabe nga twongera tugenda okufuna emisomo egy'enjawulo tulabe nga twongera okukupa okukozesa tekinologi yenna aliwo okulaba nti abakyala tusobola okwekulaakulanya. So mbasaba ffe tugenda tabula ne mukyala Fatuma buli awanaabeera omusomo ng'ogwo egy'enjawulo gyonna tulabe nga tukwatagana naye tulabe nga tubatuusaako enteekateeka. Ekisumbuwa local government zetukoleramu Mama Baroma manyi nti gwe omukulembeze omulengerako nsaba omutugambire local government bazita sente kati bwe tusolooza wano zigenda butereevu ku senta local government zifuna ng'abasipiika abava mu bendobendo lya Buganda nabakulemberamu okuwaliriza gavumenti enkola eyo okugitusonyiwa sente zaffe zisigale wano emboozi eyo gye musasula egenda butereevu paka Kampala. When you pray, the Lord will answer your prayers. Twebaza Katonda nti tuli bamaama ate tetuweereze mu ffumbiro naye ne mu buweereza tuyimiridde okuweereza Mukama. Mirako senta we tulukuzizza ekitegeeza nti tubibalansinga waka tuli bakyala tuli bakazi bafumbo tulina abaami tusobola okulabirira abaami tusobola okulabirira abaana ate ne mu buweereza ne tujjayo ate tulina emirimu egyaffe gye tukola egituleetera akasente. So tuli basanyufu ng'abakyala. Ekikwatagana ku ssente tusobola okuzikwata ne tuziwaayo. Ekikwatagana ku baana tufumbye kwegamba tuyimiriddewo nnyo mu kununula empisa z'abaana baffe. Buno omulembe mukuwulira gwa bisiyaga naye ffe ng'abamaama tusaba emize emibi tegigenda kuyingira mu baana baffe nga tukyali balamu. Abakyala abamu bagamba abaami baabwe tebabakkiriza kukola. So ebadde challenge naddala eriffe abakulembera abakyala n'obeera ne bakyala banno nga bakyalina obwetaavu bungi abaami tebabakkiriza kukola ate ng'ebyetaago ebyawaka ebisinga tebasobola kubituukiriza byonna. Bakolako ebimu twebaza Katonda naye byonna tebasobola bikola kubanga omulembe guno we gwatuuka ensimbi okubeera nga zinoonyezebwa omuntu omu yekka tekisoboka kubanga school fees waabuwanana n'ebyetaaga awaka bingi akameeza tekakyamala so kyetaagako sapooti y'omukyala. Bakyala bwe batyo basanga obuzibu nti ebyetaago ab'obuwala abagenda okubeera bakyala bannange kuba nabo bagenda kuba bakazi nga nze ndi mukazi akkiririza mu Katonda. Nze ngamba abaana abawala nti tebakikkiriza bakigaanire ddala. Katonda mwesigwa ne bwe guba mulimu bajja kugufuna guyinza okuba bingi ebiyinza omutukako. Ekisookera ddala asobola okufuna olubuto future ye n'agyonoona. Abazadde abasinga tasobola kuweerera mwana ate nga n'omwana alina mwana munne. Ekirala ebirwadde bingi atali siriimu yekka naye ebirwadde bingi omwana omuwala byasobola okufuna. Ayinza okugraduatinga ng'akikkiriza naye n'abeerawo akaseera katini
n'abeera ng'afa n'abeera nga tasobodde kuganyulwa mu maanyi ge g'akoleredde ebbanga. Kozesa obubaka bwe nnina gye bali abaana ab'obuwala babaleke baagale Katonda kubanga Bayibuli etugamba mukyalo omu one wife and one husband. Beesige Katonda bamatire mu nsi eno. Tosobola kukkuta bintu byonna. Oba olabye omukyalo omweru owa bbulaaka asobola okuba omulungi, omumpi ate n'omuwanvu asobola okuba omulungi. Kati abakozesa bagumire ku bakyala baabwe Katonda be yabawa.